Alizawamu basanyukidde ekya gavumenti okuleeta zironi mu butale ezituumiddwa Katale Loan ez'okuyambako okuwola abasuubuzi bano ku magoba amasaamusaamu. Obutale obugenda okuganyulwa mu nteekateeka eya Katale Loan mwe muli Owino, Kaleerwe, Gaba, Busega n'obutale obulala ng'abakulembeze b'abasuubuzi basisinkanye omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga okuttaanya ku nsonga eno. Abasuubuzi basinzidde mu lukiiko luno ne basaba gavumenti okubakwasizaako ku bibasoomooza. Tugamba obutale bwadda mu bantu naye batusiba. Nze emisango gye nnina emakindye egy'aba landlords yagamba obutale butandika kubanga bwa nasale naye basiba abantu baffe mu buli butale. Sebo w'ekitiibwa tuuse ekintu kyaffe ekituteesa ewa pulezidenti. Tuuse eddoboozi lyaffe eri His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Etteeka eryo likyukemu era twetaaga obukulembeze budde mu butale bwaffe tusobole okuba katogamba ota LC1 atakolera mu katale ajja kusayiningira ssente. Byaruhanga alambuludde ku nsonga eno n'ategeeza nti basoose n'obutale bubiri era nga bakubunyisa enkola eno mu butale obuwerera ddala 6 bwonna obuli mu Kampala. Mu programu za gavumenti bwe baba batandika programu empya batera tutandikireko wano tusooke tulabe wawuliwo tulabe kyetunaayiga tugezeseemu gye bayita pilot then tusobole okwetereeza okubeera ready okugenda abantu bonna. Ono ayongeddeko nti buli katale kakuweebwa obukadde 10 nti na buli musuubuzi wakuweebwa akakadde kalamba ze balina okuzza oluvannyuma lw'omwaka. Esente za kusasulibwa mu mwaka mulamba kitibona ki nga kiba kiweddewo kati batandika okusaba amagoba omwezi guli oguddako kitegeeza oba sente bazifuna mu January batandika kusasula ngwa kusatu. Byaruhanga agamba nti emu ku nsonga eyabawaliriza okuvayo n'enteekateeka eno kwe kulaba nga batuusa obuweereza ku buli muntu abadde abonaabona n'emitendera emingi egiyitibwamu okwewola ensimbi. Ebyokwewandisa biveewo gurupu yeesigalewo tugamba abantu bano 10 abali mu gurupu eno gundi yeewoze ababiri ku bo. Abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo basanyukidde enkola eno. Nze nja kusooka okwebaliza ddala pulezidenti waffe nti yeebale nnyo okulowooza ku b'obutale babadde tebalowoozeebwangako kuba tebafuna ssente za PDM endala ez'emyoga bazibabbako naye kino kigenda kubeera nga kitambulira mu sisitemu. Ekisookera ddala banka bazitadde mu butale. Ekyokubiri bagenda kujja nga bakulambula nga balaba bizinensi yo bwe yenkana nga bakuwa ssente zijja mu bizinensi osasula mpola kuba babawadde grace period ya mwezi gumu ogusooka nga tonnasasula. Atuukiriza ebisuubizo bye nti agituwadde era egenda kutandika n'okukola n'obutale 6 n'obulala bujja genda bweyongerako. Oluvannyuma abasuubuzi bano basomeseddwa abakugu mu by'ensimbi okuva mu kitongole ki Microfinance Support Center. Kyesakye Tekla yakusakidde eggwira ino ku Rakai TV Amalindi. Ebyongo bitadde ku mabbali